way. I see him as a really great producer. He's an amazing singer, but also a producer. Ngamungena mu studio, something will come out magic because amanyi agamba I hear this natandika producer namubulira ebintu like so he was such a great mentor. Nitugattako kiwuuwa, nitugattako ntuno bangi Peter naawe. I have a great team. Ola ne Papa Innocent oyo yali tali wange ku kido ngamuga kati olaba tugenda kuyisaamu red pepper nayisaamu oluko okitegedde. So there's a team that was there. Nera kyekyo lwaki bwompita nina okujja. Alhamdulillah. I'm still in conversation with Grace Nakimera. Njagala katutegeera ennyimba zo zezemmanyiko ziringa 2 mu ziizo ezaakuba ne ziyitamu. Which song did you make nogamba kabikuse oluggi lubikuse? This was my I've made it song. This was my nziguddewo oluggi. Manya we naku zina abantu bagamba awards zibeera mu breakthrough artist of the year. Which song gave you the breakthrough? Because there were different levels of the career. My breakthrough was Anfukula. That sound. Capital FM those days. Bro. Yeah, man. Everything was big. Like, I was like, yeah, let's go big or go home. That was what the breakthrough. Ulukolera wani olu? Yalira chihuwa. One time. Walukola. I think we started at around 1. Saa 10 twali tulumaze. 1 in the morning? 1 p.m. 10 twali tufuluma no end. Nenga tutuyanye. Amanyo kutuyana. Kubanga walinga bakugamba yimba. Chiringa chirwadde omutwe ne chikirira mama nyabo. Twage omusajja n'omugamba Anfukula. Na chigoma nagenda okulya chigoma. He took it. Nangamba Grace, you are my kind of artist. She was very quiet. He's a quiet guy. Ne wagamba yes tukole. Manya mumba mulina okukola. Saa 10 twafuluma no end nga tutuyana. N'abali nearby ne batunyigira after that. Your story ya off day. Naye waliwo abaava twava banyizi. Ulimba balulidde nnyo kiki? How can you where did that come from? Oluyimba olugyewo. How did you get that? They felt bad. Yes. Maka ate ngoloza aliwo olulala osobola okufuluma nga bwe lutyo twali tukimaze ng'akagimu kama kabikudde. So in many levels I've seen the career grow, but Anfukula was the breakthrough for Grace. And then after that there were songs like Chivakuchi. That was another breakthrough in another direction. Then there were songs like Kao Now. That was another breakthrough in another direction. Then there were songs like Sexo mumanyi. Katimba do na sina mutu. Sexo mumanyi. But there were songs like Nkwagala Kufa. That was another breakthrough in another direction. Nti music ono nze for me mutegeera bwenti ali nga zinengale 5. You can take many. You don't have to use one. Wade we bakwagalira waso. There should be variety. Aba customer abaffe tubawe variety. Nga bwompulira nga ndi nziruka nti nvaawo naawe so kompulire kate nga ndimu. Exactly. Why not? I should give you options. Yeah. So you're not fixed in a box. Olowooza nti walibadde okola ebintu ebirala n'abayimbi abalala. I am the most random person. Nsobola ogenda nenkubaraga esaawe ninvaayo nenkuba acoustic, melodic, beautiful music. Okitegeera. I'm not limited at all, and I love that.
Okay, as a female artist, during those days, I have a belief okusala as a female artist. How did you guys deal with beef? Oyogedde kukayimba akengeri abantu gye batakagala bagamba oyo Grace avuddewa. Ebiseera ebyo abavubuka babasajja abaali wa ebikulu and the likes bwe baalinamu obuzibu nga beekuba tune. Ono akubye ono tune, ono akubye tune, ono akubye tune. As a woman, did you ever feel like I have to go and record something for someone? Of course, nga tuba recordingira. Sure. Nze ngukuba tune. Ate oba okimanyi tindi kugwe. Naye kati ennaku ezo ebintu byakyuka mu bukyusi. Bw'oba nga toyina mpisa abantu bakukyawa. Those days you have to be a woman of character. Ntegeeza nga tosobola kuba eno gamba oyo mwepi oyo bamu. No, those were for like the guys. Nga ne bwogenda bugenzi ku stage n'oteyisa bulungi bakukyawa, and it goes around so fast. Okitegeera kati nga it has to be musical. Naye nga neera temwevuma. Naye nga kati bw'oba otandisa olunaku olutalo ng'omukyala badde nakegenda okwogera nedda ne bw'otayogera linnya tuni ki gye wakuba nga wali ogikubidde muntu? Nze nakuba nnyingi. Rizikiyo nali nina gwenkuba yannemesa omugaati. Okitegeera leka rizikiyo ebeyone yange tozaala wagwe kyotuli buli omu yatekwatekewa okuba ekyo kyali mu duniya. Baana bafeke nigaazi bangi bali bakoze eki bakulemeseza mugaati ki? Omanyi okubeera ngo ate mwana bambwa. Ennaku zino ngenda kwogera kubanga those days. It's okay. It's a deep talk. Let's get deep. Okimanyi those days bankumanyo nga nze sigenda na mu supermarket. Bakumanganya kuuma juju oba management. Sigenda na boga. Daddy. Daddy is the Daddy no, don't do those things. Take it easy. Ewe ne mwana gwe kankubuli bambwa ate nga gwe sebo banene naye ng'omuyaya agenda n'atya. Look at you are big. Why are you scared? Don't be scared. Just Grace. I'm just Grace, simple girl. Okitegeera nga batidde ekyo nze sikitegeera naye wamantiisa. Weemanyi nedda weemanyi gwe nze ndi mukyala wawe Grace weemanyi sooka ombuulire mbulad tugenda kukuba mix. Nyina DJ wange namugambye ankolere mix nga ya Grace yekka. Mpulira Mix egenda fulumira at 10 am ku Galaxy Kidongo. Nze nja kulagako bulazi vibe eriwo. Sooka onzizeeyo ku Riziki. Did you ever make any other songs ng'era ngaza kukuba? You want to speak out? Yeah, I had to. Ngoba olina okwogera in your own way. Okitegeera ne kawonawo oyo naye nina gwenkuba ate waliwo eyamutu egwe muganda wange neera na industry jingire ng'oli mugumu era naye kati gwe steady esuuti tosobola gikuba bukubi nga toli tonywedde onywedde nywera bangi nnyo boonyiiza Otis nga banyiize dda akaviri lwaki akakokayaka lwaki kakanyo okitegeera olina n'ekirevu kiri wano wokka lwaki ng'omusajja anoonyeza ekirevu kikoze eki kiganye talabangako favor not a single open door gw'ozirina. People get mad because of things like that. Kituufu naye nze nabasonyiwa tewali kukakkana ate kati nakomyewo phase 4 ngenda babuulira ebintu gwe nakomyewo kubabuulira. But you see, all this is competition. Yeah. And I want you to build me a picture. Competition yalinga etya mu biseera ebyo? Competition ennaku ezo zigwali muziki ng'owulira omutunga afulumiza oluyimba ne mulutuulako ne mulutuula wansi nga kati luno lwe luliwo okayise wano
nofuna woyita okitegeera ate tomulinda nnyo kumalayo aba yakata wiiki emu amuyingira studio in the next month nate music waffe ekirungi kya music waffe tali wa nti ngoba ngoma tingoba hit no nga byenkola mbimanyi systematic like it made sense si bino nti mwana ka TikTok hook no I'll give you a full song not a hook so anyway byali bwe bityo nenga tukomyewo tulabe mwatuula wansi mugalo n'oluyimba luzze tumukubire luno ne mubale empiki okitegeera nojjukira noga nti naye omanyi ali mu tempo bweti adduka mulidde tempo gyalimu omusajja adduka kati nga bwadduka ita wansi nti otya bwoti kakkana weba yadduka gwe kolaki gwe kakkanya tempo ne mubala ekintu ne mukola research n'ogenda mwanjenwa n'owulira sound badijja bonna bagamba nze ninaiko music gwe natambuzako one time I found a very popular DJ in Uganda ne muwakawo nawo nanga this is rubbish anti nali timu ndala kwawo nawo gwe tumanyi wamuwaddemo you gave him a full song nagamba it's rubbish ekisoboka kati nze nali simanyi nti empiki eyagibaliddaani muyimbi mulala tiimu ye kati nadduka emisinde n'alutwala mu tiimu ye agenda okuwulira in about a week and a half version efulumye endala waliwo version efulumye kawonawo 2.5 afulumye nga waliwo efulumye naye mukama yansaasira when kawonawo came just went naye nga ono yeyaŋŋamba no this is rubbish Gwe, do you know that in this industry, someone can say, Laba, gezaako okuba omukyalo oyo. Nera nze njagala nnyo TikTok, ne ba TikToker bonna. Because bazigyewo that rubbish. Of team kino smart gena kikola. N'agamba nga waliwo ejje erijja ne ligamba teri female other artist ayina kuba. Ne bakuwa ssente okimanyi nti ne Kampala this is the only place nga DJ aliko buli mulundi gwakuba oluyimba basobola okuba nga bamusasula emitwalo 10 kati bwakuba emirundi 10 gwe tolina budget eyo waliwo olinaagenda n'asasula naga mu mukubi tulabe oba musobola omukuba so there's so much politics nga ate kikono kya ddala nkiraba ate balogo indako tojja sorry badde mpapi when we come back to Charlie conversation is Grace Nakimera is Roger Otis Galaxy TV. I'm still in conversations with Grace Nakimera. Njagala kutwalako ku mentorship katono because you oyogedde enekigabo ky'oyogedde kya systematic. Yes, when you guys were doing music you were systematic. When you were coming up you had a brother who mentored you who is Juju. Why is it that mubayimbi abakyala kizibu nnyo okulaba omuntu gwomukutteko ne mugamba wono nze musindise nga bulaba abavubuka kati nga Chameleone alese saha yaleeta baani? Is it hard as girls to mentor someone oba tebantu baba babuuzi? Anti kati ebintu bye Kampala olina obitegeera otise ojja kuleeta omwana ng'akwetaaga afuna oluyimba olwo abayimbi ffe kennyini nze neeyogerera balinga baliko emizimu mu mutwe amalala n'ekirala okuleeta omuntu these days that means you are a record label nga swang zingani badde njise record tugende label anyway but I was saying you have to be that so that you can manage them and put pressure on this and put pressure on that. I can mentor. Nikuga tuite one. Naye nze teka sente wolaba. If I'm investing money in something no kupanga chikolachi. Nga it's tangible. Abana bavaako. Bejirako ddala. Yawo bamanyi. But you've talked about record labels. Nenzijukira labels eziriwo kati. Ebiseera ebyo sisuubira nti zaali nnyingi
But do you think okubanga tewali mulebo kyakulemesa opportunities nyingi? Mwana okubeera independent kwe kusinga. Because kati nandibadde nsobola okuyimba ennyimba zange. Okimanyi nti n'erinnya abasajja balitwala. Nogeza n'okulola nvudde mu record. I am back. Ovudde mu lebo ngiddusemu bakujjako erinnya. Bakugamba YouTube yiyo. Ezo ennyimba gwe zizeezo. Naye nga kyogamba oyo omuntu gwe abadde ayimba ennyimba zabadde talina kyagatawo. Bamuwa buli kimu. Kati nze, I am the kind of artist from scratch. From scratch. Fashion. Production. Pushing. Street njimanyi. Ekitegeeza, I own my music. I don't understand labels. Okimanyi nti ne creativity ye egira. Ebera handicap tibaji. Yeah, oyinza okunzijjako nze I want to be crazy. What if I want to be crazy that day? Because nina days ne timu yange oluusi nze ndowooza ngisobera. Ne mugaa kati omanyi leero tukube. And they're like, yeah, let's do it. Then other times abagamba musikemu. Kati how can you tell that to a label? Nkitegeera. Ate abantu bakambwe. Ode ngenda kwogera naye nako kankwogere. Yingira management. Nga you're on the same spiritual side. Bajja kukolako emikolo. Kadde mulimu. Yingira management. Nga you are on the same spiritual side. Bajja kukolako emikolo. Bajja kusalaasala. Bajja kuwongayo. Bajja kutwalayo star. Nti newokola bukoloze. Everything goes. These things are real. Musajja agamba okuyingira ne tukusayininga. Jangu nsoke kutwale wa Judges Nance. Judges Nance loza bagenda kukola ki? Kati they own you spiritually and everything. That's the truth. Naye ekituufu kibadde kyekino. 11th September tuli ku Serena. Mbaita mwena. Sogaluve kulebo katono nnyo. Tugenda kujja waawo, tugenda kukuba emiranga mingi nnyo abantu bayite ku Serena in September. Nsaasira ebijja byenjogera. Nze nja kutwala we twagala. You've made music, okola music. You're a woman. Tekijjaawo ekyo. Oli mukyala. Oh, wow. You guys love to love. You guys love to be with men. You guys love to be in relationships. I don't know if I read wrong, but nasoma konti waliko in marriage for only 10 years. Mwana kagamba kusikatikiza only 10 years. Nodduka. Bingi ebibeera mu love. Okitegeera ate ebyawakati tebitotolwa. Ebyamaka tebitotolwa. Okategedde ako eyo kodi. Kati mbadde nkola. Grace Nakimera. Yes, I had a wonderful marriage. Yeah. I had a child with my husband. And at some point we separated. And I moved on with my life and he moved on as well. Netukuza omwana omulungi. Yes, too. And we moved on. Nga bwobimanyi. What is gye wasookera first relationship gy'oli? Tunozama mu. Mpulungi nnyo. Sijeedi mama. Webityo bibeera ndowooza. Oluusi gye tutandikira si gye tu. Naye ng'ate wali obala nti kyekyo. Muntandika wali obiraba byonna bigenda kukola. Nga gugwera awo naye bibaamu. What pushed you out? Because sometimes there are things that we call irreconcilable differences. Nga tekisoboka kutuuka ku point to reconciling. Netuddawo. What do you think, from your opinion? It might not have been the truth, but from your opinion, what pushed you? Ekyandeetera obuzibu kyekino wammanga. I am the sort of person that is a very big dreamer. Very big dreamer. That means that I see myself with you. I see the future. I see it. 20 years, I see 30. I see grandchildren. I visualize a lot. So what...
the irreconcilable differences. What came was that I was seeing Ninga Yetalabayo. And then there was all this glam about me that he liked. This Grace. The star. But the dreams we had to put in place, I don't know, that becomes security-wise. You want to build something with your partner. Wotuuka ekiseera nga muli mu myaka naye nga tewali kigenda mu maaso. It is very draining. Ogwamu amaanyi. Kale nze kyekyo on my end. Was this the same guy who was giving you a lot of money? Where you see it? Enoze munange nkubuli. All the guys that have seen me nga bampa ssente. Omanyi kino kye bagamba abakyala. Mami wange abayanji naaza muweebwa waliwo walinga mafuta ga kuweebwa ezo kimanyi nti lumu bampakingirako benzi awo ne bagiteekako buno ne bagireeta ne bagiyimba bankubya simu, where are you baby? Mugamba home. What are you doing? Mga just hold on. Nga pick the keys on the gate. Their keys. Mga which keys? Nga go to the gate. Mama benzi muweebwa abana mubasabire babeereko feva y'okuweebwa. Yes. Bakuwa benzi. Weewaawo. Weebaza otya nga bakodde? Mpukamira. Nempisa Otis. Naye ndi mugezi just esita okimanya olina okukola ekigenda maaso. Naye nga I was so happy. That was nice. So you receive love wherever you go? Yeah, I've been loved. Yeah. Yo. You're even blushing. You're even blushing. Yo, I've been loved in so many, like, hey, nizo okunyumiza obuntu wano n'onyiiga. Sorry, gojja kusanyuka. Nze nja kusanyuka abawala bayinza okunyiiga. Muntu yakolera kino cause Benz. Yeah, one time they gave me a Benz, and then another time. Like, there's love in so many ways, man. Atenze sagala, sorry. But naye asajja temunyiigira. Naye kye njagala okugamba kye kino. Waliwo ekyandikibwa kiri mu Bayibuli ekigamba nti Katonda bw'atyo bwe yaggala ensi n'okuwaayo n'akola ki? Omwana w'omuki bw'ali. Kati omukyala radio oyinza okumugamba nti omwagala nga tolina ky'omuwa. Olaba Katonda yakola atya? Kati gw'ogenda kukola otya blaza? Nkwadde koodi. Omulimu oguntuterako otandise puliisingira abantu bange bagamba sente bazisigazeemuko bagamba nedda omuntu waliwo love wenyumira gwe kankubulire waliwo kale ebyekifala n'okwata sente zo zonna nte noziwayo ne transport n'omwavu ebyo si bye ngamba nze ngamba nti if this woman waliwo womanya otisi nti omukazi anjagala ng'akukubira simu have you eaten aja nayoza engoye zo yakuliko that kind of woman ngolaba wali muwe agenda kulaluka muwe muteke mu sente. They love it ati that we batwe batutonda abakazi tuli awe kibya kinafu anenda okusomesa Bible ojja kukikakasa. But when you're dating as a celebrity, this is something that celebrities rarely do. Do you like to show off? By the way, my kind of man that I date, si dating abantu bali public. So I'm not like also nanging home. I'm very, I want things that make sense. Sagala bino nti kati banda bye ate kati photo shoot. Sorry. Sinagwe. Nize sagala photo shoot yezo. Kati chichi. Kati next year mbate muli wamu. Mba mugenda kwatagana lwa photo shoot. Nanje kali. Akakola ki? Kali memories. Ati kati nga muddamu n'oguddako. Mukola buli Easter. Ebera buli Easter. Buli birthday. Nimukwata keki. Nemweteka ku nnyindo. Nemwekuba ebifaananyi. That is on our blood. Timafia, no, stop playing. You're playing too much. I didn't want to photo shooting, but haga. Wow. To take away mbera endala. Ochegira ground, chechiri ku ground.
There are ways of showing people love. Never nice. I'm old school, by the way. Abaga photoshoot temunyigira. Nze ndi old school. Zomanyi yenjagala. Mwifoche bifananyi. Bring something I see. Do you understand? I understand. Yeah. Kati nzo kwa Grace, I love you too much. Bukaddo butano bubo lyako. Kwata 10 lyako. Koleka business jo yagala okola. Show me the future. Show me the dream. Zibino photoshoot sima memories. Nja kunyiga nga ndaba n'ekifaananyi kyo. Nja kunyiga otisom yaya ayinza okuga ngali mu kifaananyi asimayiringa naye nga yakomako yo simayiro baka tusenda tugizaayo eyo tetujja tubeere nga ku ground tuteeka ebintu by'omu maaso future tugende ne tuzaala abaana baffe teekawo embeera okonye ku ky'abaana n'ozijukiza yise oli mu music US star you're keeping life private Boatuko transitioning into motherhood. Did you because I was here with Juliana, she took a break where Zara, you know, we've seen a lot of people Neshiba was at Walako break Ngazade as a woman Boatuka motherhood. How did you transition from being Kambereku staging kuba music here nyimba zali website ebyo pitifuna ne bookings nchua waliofuna nyingi nyo. How did you manage the transition? Did you take a break? Did you even plan to have a kid? Or just yajabuzi? Mwana yajabuzi. Neze nayimbo until how many months? Nemanera nenzala. I got back to business. Tuwa just neka recess kamyezi 8 oba 10. Ne wamuko time. I don't remember exactly how long it was. Ni wamuko awo bichi. Ne kati munange. Waliwo enjawulo z'abantu. Nze bwe mbeera nga ngenda kukola I focus ne kati okiba nti ndi naalongo ekyo sokoddemu ndayika mpuliddewo yeah. Back to business naalongo Grace Nakimera But is this why you Rakuogambit? Bazin Fitumanya. Talieka. Wakoma. One in Akuzunabazar Muna Bachari Nakuzabagara Kuzara come in a chari on the prima. Prima sim and Narika and Kuganasa. Nagulia Kubakam. Agile. Kamuko. Timagara Kongera. Azali nze njagala abaana ndoza newe baba nenda byoge niyo baba 10 mbazaala. Do you know why? I've seen that with my mom. Nti yali yeka netukula, but now we surround her. You support her. We surround her with so much love. No, hey mama, the love, the fact that oba mumbeera ati mama alino njagala kuyingira ko mu competition mu because ekisooka oyogedde ku record label ekyokubiri noyogera ku bayimbi abataagaliza noyogera ku bantu the bayita agents because ebiseera ebyo ndowooza mwalina bakujabala ffe tukiyita kujabala. How? Yeah, you know ogenda kulanga system si kyekimu, system etabuka abadde agira wano papa atandika kwekyanga obadde ojja emotoka neeva ku kkubo n'ofuna accident obeera oli awo ka business mwateeka sente ne kakwata omuliro omanya kati ate waliwo bwe bavaawo ne bakwata ne ku mubiri ogwo gw'olina n'akukwatamu to the point ne wogenda mu ddwaliro okiwulira ofa naye nga tewali alaba bulwadde bukutta. This is real. Akukwatamu. Omuntu nga walina sente nezikugwako n'akuzza mu kyalo. Abasajja bakambwe nenze simanyi abanyiiza kutuuka kweyo level.
okujja ku kinsobola bagamba kye kino Katonda afe mulamu ate agenda kubasabula nabo kati obudde buweddeyo obudde ngeze nkuli buli yali ankuttemu obudde bwe bukoze eki Kiki otegeeza bandaba kyoka tebandaba omanyi balala bali mu omukyala ayinza obeerawo nga alina omukyala gwa mu maka ga munenaga ajja kuvaamu bro lwaki ojja mukazi mu nyumba ye make your home lwaki mutagaza abantu ne muteeka abantu ku bunkenke basitepu maaza buli mulogo yenna eno firimu yo nkubuulira nga ntya Katonda bw'abanga ali ku Namulondo ng'afuga your time is up ekimala kimala tugenda kusaba essaalawo tukooye okutuzza mu kyalo nga tetulina kye twakola mu muntu obusuku obulira tukooye abayaye bagira nnyo banyiiga nnyo ate nga tetumanyi kyabanyiiza kiki ekyasinga okuluma mu mbeera eyo gye wali Otis leka nkwe scenario eri emu yokka omuntu akwata ekintu n'akikusindikira naye nga tamanyi nakyasindise oba baba bamanyi because God is amazing by the way kino kankyuzeeko mu bintu by'obwa Katonda ambulire ku njiri God is amazing mulimu abantu abalina spiritual eyes ogamanyi amaaso ag'omwoyo ge gano I see what someone is going to do to nga tumaliriza because we are out of time for this episode kiki ddala gwe kyolowooza lwaki people didn't believe you maybe at that time they didn't believe you maybe nga wabyogerako nga tebakukkiriza even right now you're speaking about these things I'm very sure there are people who are skeptical kalimba just keyogeza mbwegeza why do you think people don't believe abamu abawakana baba balogo bennyini omuzannyo gubakyusiriza gubabeeremu aba yeefula takitegeera kuba yakikolako ng'akimanyi nga yeebuzaabuza kati bwe nkubuuliza kyekino do you believe in God? I do. Then that means there's a dark side. They are opposites naye nga Katonda ali waggulu wa buli kintu kyonna okitegedde yes Katonda waba gyali n'omubi gyali abasezi gye bali oba tebali obakuba n'empya abamu nga batamanyi kuseera ku makyawe okitegera abantu bangi nnyo ababikola bu businesses n'asanga ebintu wabweru awo olowooza abakola ki but it's also about you don't open those doors tobikkiririza ne obisanga nga babikoze ntogamba oh my God kati ate no we're feeling sorry for yourself no that's so sad I found a kasasiro on my thing they did something to me believe in God agenda kuyamba. We are still in conversation with the great Grace Nakimera. Emboze negenda kuwambua muko, but we are going to be back next Sunday with the same guest but a different conversation. Emboze yokukwata mwenu. Nkulu nnyo, very many people have come out in the industry. I remember next Sunday